Wasuzote mna Uganda azukide ku Bukedde TV. Amanya nze Aloysiuos Kizito. Bondabako omanya kye nalanga kye nkomawo nakyo. Nalanga tukomawo kusakata lubuto. Nenjogera ku bayina embuto ennene. Nakozesa ekigambo ky'abase buto. Olubuto olunene nga ludigida ludde eno ludde eri. Abaana edda Paul twalina akayimba ke twayimbanga mbugolidde ensangi nti nanyini buto emabega. Okajjukira akantu ako. Abaana ayinza okwagamba ewa mukulu buto nga gwolina olubuto olunene ku kyalo oba gwolina olubuto olunene ku tawuni. Ekyo nno si kitiibwa. Babanga abakujerega. Tolina kubeera na lubuto bwe lutyo. Olina okubeera mu shape. Olina okubeera n'omugongo omulamu. Olina okubeera owaddala. Olina okuba nga oli musanyufu. Olubuto ago masavu era bulwadde. Kale omulamwa gwa leero tugenda kukola ki? Kusala olubuto. Kaka tugenda tandika nogolo omugongo Paul. Banaye ali ku TV kana kantu kagoberere nnyo aka leero. Tutandika nogolo omugongo Paul. Oyinza okayita kobrano wetuli oba komawo wansi genda mu child pose. Paul, waliwo akantu akatambula ku Facebook ennaku zino abantu bapostinga challenge y'emyaka 10 eyo sinagiraba naye waliwo ezantabudde. Oli emyaka 10 ejali emabega yali ng'olaba omuntu omubiri mulamu nga gweyagala yagenza opostinga akebiseera bino nga amatama gengeredde olubuto lukomeye ante ekikalayi kifuuse ekikalayi. Paul, tuli wano akenge kafuuka akenge kawalagi tudde ku side endala. Komawo okomemu upward dog akasigala akenge kwegamba gwe challenge bwe bawa gyetegereza bulungi ogenda okulaba nga omuntu myaka 10 egiyise abadde mu kwonoona bulamu na kubulwaza ka challenge ako kanyumidde nnyo. Tudde ku side endala. Okomewo waggulu. Kakati Paul tutuule tugenda kutandika. Owaayi challenge wagyetegereza tulinze okulaba eyiyo. Waliwo munnaffe yeeyita Don the Drone. Namwetegereza ya Don ettama ly'abaaki. Don kola ku dduyiro bw'oba olya bubi bikyuseemu. Jangu wansi. Tugenda tandika n'akabutobuto aka wansi Paul. Exercise ejja kuba bweti. Flutter kicks. Tugenda kola emirundi 2. Bwe tunaavaawo tugenda kuleeta emikono waggulu. Amagulu waggulu. Tugende mu dead bug. Dead bug ejafaanako bweti. Bw'oba osuula okugulu okwa kkono osuulirako omukono ogwa ddyo mu mbeera bweti n'okomawo. Nako kalungi nnyo kagata olubuto olwa wansi n'olwa waggulu. Bwe tunaavaawo love handles side plank seconds 3. Aya Paul, emikono ku side. Ffe katusale embuto tunagenda okupostinga challenge yaffe ng'oluvannyuma lw'emyaka 10 olubuto lwongedde okukendeera. Bw'oba lulinga ekifuba walingo yalwala whooping cough nga toyinaako kifuba oluvannyuma lw'okukola dduyiro myaka 10 ogenda okupostinga ngo ekifuba kwekiri omukono kweguli. Kiri kitya Paul? 5 4 3 2 and 1. Umulamu kati tuyingira dead bug. Aya tusuula okugulu okwa kono n'omukono ogwa ddyo. Komawo emirundi 10 buli side. 2 3 4. Polo kiri kitya? 5 6. Kakati kiri bwe kiti otwala kugulu ki?
kakati omukono njagala gujje eno. Aha, komawo kati guno nago gujje eno. Awo okoma. Olubuto oluwulira. Ogusembayo. Polo omulamu. Tugende ku side plank. Wano. Aya. Mpa omukono waggulu. Ekiwato waggulu. Challenge yanyumidde nnyo. Nagenza okwetegereza nga twafunayo endwadde namutte ey'omusanvu. Batusomesanga mukaaga. Nalabye waliwo emu etambula mu bantu naye nga tetegeerekese. Endwadde eyo bagiyita mugejjo. Kubeera musava olw'okuba olidde bubi. Kiri kitya Paul? Ebigambo bikendeera. Kati toluma mannyo kikodde ku side endala. Aya. Bw'oba oli awo nga wanoonya dde okukola akawato. Kola akawato akalinga ak'ennumba. Eno exercise ntuufu nnyo. Kyokka nga tereeta bulumi mu mugongo. Ayayayayayaya. Kawansi sebo. Tugende seeti ey'okubiri. Tusambe olubuto. Aya. Paul, workout ya leero tetuyinza kwerabira basomesa. Balina okusala embuto nga bali mu luwummula. Omanyi bw'oba n'olubuto olunene owanika omukono okuwandika ku lubaawo bw'oti ng'ekikalu kivaayo ng'abaana balaba olubuto. Ayayaya. Okutewoko. Lete emikono waggulu. Mbadde manyi nti okuteyo ng'owulira kyokya. Omukono ogwo tegugenda ku kigere Paul. Gusigala waggulu wano. Aha. Wasinga. Olubuto oluwulira. Ebintu bya dduyiro binyuma. Bule bikuluma olowoozaamu bw'oliba ng'olubuto olumaze okuvaako ng'oyambala engoye weeyagala ng'omugongo gumulamu. Tuubulemu Paul yenno kuwummula. Naaliyogedde ekituufu nti tukyuse. Katukole kawato sebo. Manyi bino bibanga asiiga ekifaananyi ti bw'okola ano ne wano alina okubeera steady. Naye pulanka ginyongereko waggulu onyweze ekiwato. Kiri kitya? Omanyi okuyimba. Waliwo akayimba kali baagala okugenda mu ggulu naye tebaagala kufa. Wano baagala okusala olubuto ne bw'omugamba tukole eddiiro nti gundi ndeka. Kyusa side. Omusajja tayabikira wano. Badde njagala nyimbiremu akayimba. Kusala kiwato. Kusala masavu ga kiwato. Aya. Paul tuddayo seeti ey'okusatu. Seeti esemba wano mu kanyomero kano.
aye emikono ku side ebigere waggulu kati ompe bu kicks obwo amagulu gali straight. Ezo meka sebo? 10, 20. Ate 10 ate 20.